Bannayuganda mwenna abatuwuliriza abali mu nsi z'ewala n'abali muno abaami n'abakyala bannange mwenna tubalamusizza n'omukisa gwa Mukama Katonda omulungi n'ogwa bajjajjaffe gonna. Wano tuli ku Mutala Kawalira mu Busiro mwe tuwangaalira. Amanya n'eddoboozi Saagenti Joseph Ssentongo Kadogo. Ndi musanyufu nnyo ku lunaku luno olwaleero okubanga abalwanyi bannange be twalwana tuli baana bato okuba ate nga banzijjukidde okujja okunnambulako ate ku mbeera eno gye tuyitamu ey'obwavu atali yadde akasente naye munno okutindigga olugendo si kyangu. Kale nno bannange ne mbasaba omutima ogwo gwe mundaze n'obumu. Mundaze omutima guli gwennyini ogwaffe ogw'ensiko ogwo guteera birogwe. Era mu nkola eno nange nsaba nga bwe munsuulidde omutima ate nga n'akasente tewali embeera gye muyiseemu abamuzze mukuba kagere nange bwe nja okukola nga bwe ntyo nga Mukama bw'anaaba atuwangaazizza. Kale ndi musanyufu nnyo, ndi musanyufu ddala. Wano wempangaalira ku Mutala Kawalira. Naye kuno se kwe banzaala naye ng'omusajja bw'okula weetakulira. Ate nagenda okutuuka eno era Comrade munnaffe ngenda okutuuka eno ate ng'ate mutaka ate be bannyaniriza era be bamu ku bataka abankuumi. Kale ne guba nti omwoyo gwe mundaze omulungi ogwo nange era gwe nze ntambuliramu n'eddoboozi eryo okweyisa obulungi mu bantu okubeera obumu bwetyo bwe tuwangaala n'ebisigadde awo Mukama gy'abbituwa obulamu kasita bunaabeerawo naye ng'embeera tuwangaaliramu ekiri ewuwo ekiri ewagundi ekiri ewange ffenna kyekimu kyekyo era ffenna tuli ku kimu. Obwavu nga bwe mubulaba mukimanyi bulungi tetwafuna akasente kaffe ne kulwanga tukyakabanja kubanga tubanja mu bulungi twakola. Kale nti yembeera yeeyo sirinaawo ekirala ky'amaanyi nnyo akafo tulimu kafunda naye bwetyo bwe tuwangaala naye nga mbasanyukidde ne mbaagaliza omwaka omupya gwe tubeerire mulungi. Ebigambo nnina bingi naye olw'obudde ate nga n'abamu mwavudde wala ate nga nabyo entambula yakwenyoola kale nja kukozesa ebigambo bitono naye nga amasanyu nnina mangi. Bakama bange sijja kubanjula byewe buli omu kyalina, buli omu ajja kubuuza ku bannayuganda n'abatuwuliriza n'ekyewe kyajja kukyogera naye nga ndi musanyufu kikumi ku kinnaakyo. Nze Ssentongo wammwe Kadogo ow'edda Saagenti ate sirina Saagenti era ennyota mwaziraba nga zituweebwa nga munnaffe baziyiwa eri abatali gali baba batudimootinga ne baziba ate bwe neera mukimanyi naye nga mbasanyukidde bakomanda buli omu mu kyewe kye. Bakama bange ndowooza bantandikire wano bakomanda wano. Balamusiza bannayuganda abatuwuliriza n'abatulaba bakombuleedi mwenna mbalamusizza. Erinnya n'eddoboozi RA 49268 Nyanzi Hussein Kopolo. Muganda wange mukoddomi wange Saagenti Ssentongo ssebo webale okutukyaza era ssebo n'ekijjulo ky'otuwadde tukyeyanzizza webale nnyo webalire ddala. Ssebo mwami Kisubi naawe ssebo tukweyanza webale nnyo by'otukolera ne bakama abo abakutwala. Ssebo Saagenti Ssentongo omutima gw'otulaze nga tuzze ewuwo omulala yali tugobye era temujja okusinziira embeera gye tutambuliramu ey'akasente. Ssebo tweyanzeege nammwe aba betuzze nammwe bwe tuzze ne tujja tukyalira mukama waffe muganda waffe nammwe bale kwefiiriza ke mukutte mu nsawo ne mutambula ne mujja
ekyo banne kya muwendo sebo naawe omutaka atukuumidde mwami Ssentongo Comrade webale nnyo webalire ddala Ssaalongo ate ekyomukisa obulungi mwenna muli ba Ssaalongo bweza bwa mukasa sebo bannayuganda batuwuliriza tulina challenge nga bakadogozi abaleeta gavumenti eno y'NRM buyinza naye nga tetwagireeta na kalulu twagireeta na mundu okuva mu 81 paka 86 twakwatira obuyinza naye nga ffe bakadogo ebitusomooza bingi embeera gye tutambuliramu si nnungi mbeera mbi tuli baavu ndowooza oba kino bulijjo bakitugamba mbu akola ennyo si yafuna naye nsuubira enkola eyo si nnungi eyo enkola abantu batayagaliza kubanga simanyi bwe nkola n'oŋŋamba nti olw'okuba nakola nnyo sande funa ekyo bakama baffe si kirungi okutwalira awamu tusaba Commander in Chief President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni wa Salute Yafande atulowoozeeko ng'abaana abamubeererawo okuva mu 81 paka 86 twakwata eggwanga nga tuva mu masaza ga Buganda ag'enjawulo agakola Buganda ekyo tumusaba n'obwebwembwefu tetumulagira bulagizi naye akimanyi nti twakola naye buli akola afuna empeera okusinziira ku ogwo omulimu gw'abaakoze n'ebyabakoledde eggwanga lye ne bannayuganda sijja kwogera bingi nnyo olw'essanyu lye nnina okubeerako ne baganda bange oba oli awo bibadde ndudde okulaba naye nga lwaliro tuli nabo nga tunyumya nga twejjukanya bye twalaba nga tuli mu nsiko ku lwa Katonda n'ensi yange Katonda abampeera omukisa. Asanti sana. Kale nange we bankwasizza emmasuka nga ntuuse okuba nga ndi musanyufu olwaleero mu kitundu kino kye bayita Kawalira mu Busiro era olwaleero nzize nga ngenda okutandika okweyanjula erinnya RA 1446 Sergeant Kigundu Masias Musoke eryomu nsiko lyali Bolobokya awo omanyi twayitanga amannya agaffe ne tubeera awo nga tulina okugakola ki omuntu okutumanya nali musajja nga ndi instructor omutendesi eyatendekanga abasajja abajja okununula Uganda yaffe eno era olwaleero nsanyuse nnyo okulaba nga tukyalidde munnaffe Sergeant Ssentongo Joseph nga olunaku olwaleero nga bwe tulabye nga omwaka gugenda munnange ne twagala okubeera obumu tulabe nga tunoonya ku bannaffe engeri gye tutafuna ku kasente nga ffe abaavaayo abaleeta okununula Uganda yaffe eno nga tetubadde tufiiriddwako tetumanyi oba muzeeyi kiki kyekyatulowooleza kubanga munnange ate si mu bubi naffe tukyabanja tumubanja n'abatulaba mu nsi wano ebweru n'aba muno kubanga tetusi mu bubi naye naffe twagala tufune ku ntuuyo zaffe ng'abalala bwe bafuna abakola ebivulu abayimbi mbogerako nabo ogwo mukisa gwabwe naye naffe ogwo omukisa gwandibadde naffe tugufuna kubanga naffe kati be baana betuzadde abandi badde naffe tufuna tulya ku ntuuyo zaffe naye bo batugamba mmwe mufunirawa kubanga bagenda ne batutunuulira nga tulabika tukuze naye nga bo bagamba muli kuki mmwe ebigambo bye twogera kati olwaleero
ebigambo si bingi nnyo ate kubanga tuzze okulambula munaffe gye tuvudde ate abambi abakutte akasente mbeebaza okulabira nti mufunye omutima ogw'obumu ogwe mugyeeyo ogw'ensiko okutandika okulaba nti muli bumu. Munnaffe ono gwe tukyalidde musajja atuwadde kyasobodde nga mulwanyi munnaffe bannange neeyongera okwebaza nti mumukubireko mu bugalo kubanga munnange obulamu bwe buki bannange obwo obugalo bwe muwulidde bugalo bunsanyusizza lwakuba nti tuline munnaffe okubanga ye akyaliwo. Nate neneebaza ne mukulu Kisubi omunnamawulire atuyambye okubanga atuwa okutulaga eggwanga. Musimu bubi tera temugamba nti ye musajja ye nga munnamawulire alina kuwuliriza byaffe bye twogera ye si yabituwa wabula ffe tubimuwa. Era kyenjagala mukakase mugambe nti ye munnamawulire atwala bye tumugambye si ye byatugamba. Bannange ebigambo nina bingi olw'okulabika nti olunaku lwa leero ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'E12 2024 bannange nze sijja kwogera bigambo bingi binyumirwa okwogerwa naye kambisaleko olw'okuba n'obudde Mukama waffe bw'atuwadde era tumwagala nnyo okuba nti tusanyuse nnyo okulaba nti atuleetedde entambula okutuuliza mu Uganda n'ebweru okuba nti atugasse n'atuwa n'abeera n'omutima ogwa Sseruganda era naffe okubeera wamu nga Mukama ye mubeezi. Ebiba bisobye ebyo twogedde ebitabasanyusizza bannange ffe naffe twagala okuba nti tubanja ekyo kyo ekyokubanja muzeeyi tukyo tetuyinza kigaana kubaawo kukyogera era n'olutalo okujjako nga ffe tufudde tetuggwawo awo tuliba tutegeerekeka nti tufudde tuweddewo. Ku lw'ensi Mukama Katonda abanjagalize ebirungi. Tubalamusiza nnyo bannayuganda n'abanna abali mu nsi ez'ebweru nti muli mutya leero bannaffe. Mwebale okutusuulira omwoyo okutuyunga ku mikutu nga gino n'omukutu ogwo gwe twalabye guli ku masimu gaffe. Tweyanziza tweyanzeege. Twebaza nnyo munnamawulire oyo Mwami Kisubi naye ajja ku lw'obulungi bw'abakadogo kuba nze nyinza okuba nti saali kadogo bannali nkuzeemu nga neeyogerera sobola okwesalirawo nayingira bulungi ekiyita kyange nga tewali ampaliriza. Kale n'olw'ensonga eyo nsanyukidde nnyo okulaba ku bano abaali abalwanyi bannange nga nze nalwanira okusinga mu UFM amannya agaye kansooke mbabuulira amannya UFM Nseera Agustino 2528 ye namba bwe nali. Kale n'olw'ensonga eyo saalina nnyo ddala private. Kale n'olw'ensonga eyo neeyongera okubaaniriza wabula ensonga enkulu ndowooza gye tuyinza okwogerako. Nze kati bwe nalwanirako nentuuka nenfuluma ebweru olwo nentandika okulwanira kumpi mu bibinja byonna NRM NRA nenwanira mu FEDEM ne mu UFM nga byonna mbirwaniramu ebibinja ebyo kubanga nasobola okukwataganya bonna aba UFM aba NRM n'aba FEDEM bonna nga njiraki nga nkwatagana nabo era nga mbabuulira amawulire n'engeri yonna gye tutambula mpaka twalwana olutalo ntulugusa era ne mu kulugusa nze nakulembera ekibinja ekyagenda okuwamba Ssentema ne mbalaga makubo mwe baali bateekwa okuyita paka lwe baatuuka ne bawamba Ssentema. Kati n'olw'ensonga ezo naffe twagala tujjukirweko kubanga bambi twakoledde eggwanga nze mwazijjukirako ne mumpayo ekidaali oba omudaali tekwaliko kabaasa
omudaali gwongulina naye nga nina muluma mwanzijukira mudaali mwagumpa era nagukima ekiboga mu ddwaniro muzeeyi yennyini bwe yali agumpa yambooza tiwalwanirawa saamukisa nze nalwana mu UFM ne FEDEM kale wadde NRA nagikoleranga nga ndi awo wakati naye na ekyo siyinza nnyo gyeteekamu nti nalwaniramu nnyo ekigenze ewala ebyo kale bannange twagala naffe tujjukirwe omudaali nga gwe mwagumpa kale gubeere ne kasupu akagira ki kensobola oba kasukaali n'abaana bange benzadde babasobola okukaiwuutako ne bamanya nti leka jjajja kino ekidaali bwe kiti wakifuna naye bwe kiti kirimu ebyamakulu ebaasi naye kati bagulaba bambuuze kati gugasaaki guli mu kinankani mu kikeesi bwebasi kati gugasaaki kati nina ebibuuzo bebambuuza kale ssebo ne banyabo mwenna abali mu Uganda muno abatuwuliriza tukoola ne bakadogo bannaffe ne mwenna abali mu ggwanga muno abaliko abasirikale mujje tumuveeyo twekwate wamu ndowooza tunabeera wamu muzeeyi ayinza otuwuliriza byebyo bakama bange tunaddamu nate mukama nga ye mubeezi waffe mukama ayongere okukuuma twebaza nnyo omwami Ssentongo olw'okujja okutukuŋŋaanya wano kubanga yansanga kale nga nze ndi mutaka nange ne mwaniriza naye ate yagezezaako nnyo okutukumaakuma kubanga kati ndowooza kano katambi kange nga tuli ne bannange akookusatu mwebale nnyo mwebalire ddala. Asanti sana. Hachwa. Ndenga instructor neyongeramu balamusiza banange bannaffe abatulaba n'abatuwuliriza amanya agange RA2584 Sergeant Isa Sekasiru Bwama naye nze binaalisaanye okusimbako ennyesira ngamba nnyonnyola era mbabuulira kubanga twazze wano nga ffena ebirowoozo byaffe kumpi kyekimu kyovula ffenna tubanja muzeeyi nze njawukanyeemu katono nga ngenda kwogera ku ebyo ebyasinze otuluma ennyo kubanga ffenna ne twali tujjako gavumenti mu 86 kwali kwegatta wamu kati twasalawo buli kadogo yenna eyali omwana omuto mulina okwegatta wamu osanga munange omuzeeyi wanaatulaba n'atujjukira kubanga bamu kyatwewuunyisizza nnyo ng'eno baveterani baffe naddala bakadogo baffe bali ku buzigo abantu basobodde okugula enkoko zaabwe bagulidde abaana ennyama naye teebereza omuntu yalwanira eggwanga ng'oluusi wabazira kisa bamuwadde kasente n'akatemaatema tekamala n'asalawo agule mukene gwaliisa abaana be tetumanyi oba twakola bubi okwegatta ku mmwe okulwanira eggwanga lino era tusazeewo twasalawo bwe mulaba bannammwe buli mwaka oba ekiseera kyona kyomuba mufunye mukole nga ffeno gye tukola mugezeeko okulambula bannammwe kubanga ffe twemanyi bali betuwanjagira tebatumanyi twasigala twemanyi kati ebyange byebyo kuba byenna alyogedde ebisingako abo abasinga bannaye babyogedde mubeere bulungi. Bannange nga nze nange nkomyewo omulundi ogwokubiri nga nze instructor omanyi obusomesa bwo nali mbwetaaga nnyo lwakuba nti bannange bwe muwulidde ebyo ebigambo tuyina bingi era nga twebaza nnyo Kisubi atuwadde omunnamawulire ono atutadde ku gundi abalala abatulaba nga tebatwagala bagamba bano bali ku ki naye ffe tusanyuse olw'okuba nti weetuli tukyali balamu naye ekikulu kyonna kya bannaffe kye boogedde nti tukyabanja era muzeeyi jeno tukwebaza nti
tukweyagaliza omwaka omujja gukubeerere gwa mirembe. Omanyi naffe nga wandigutwagaliza kubanga tete tulina kitwafunye tukyabanja ssebo bannange byebyo munnange byetubadde twogeddeko kebigambo bannange beboogedde. Nze mbagaliza omwaka omujja ogw'eddembe n'essanyu Mukama abankuumire. Nsanyukidde ddala era twebaza mukulu Kisubi yatera ku mukuno guno gwa Yugi update ne komanda Gita yatukumaakuma okubanga ffenna kyetuboze yaffe lyavaayo. Tusiimire ddala ku lwa ffenna ku lwawamu tujja kutambula bwe tutyo nga Mukama atukuumye.